أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kitamwes kakoza Anwar Abdul Salam ngabuli jo wano ku support exam in Uganda nze ndiwo kubera nti kuweleza olunaku olwalero nga ndi omu ku omu ne Sheikh Bashir Senteza era nga tuli mu studio za support exam in Uganda tusinzidde mu kibuga Cairo musajja ali mu Azhar University mwaka kalabiza ebisomo je nabwe kityo. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum Sheikh wanyumye nsaba Allah kutere mubaraka amin. Mpozi ekibuuzo kyaffe kigenda gendawo straight abantu mulimu abebuzabuza nagamba nti nze nasiibye naye nina ekifuba kigumu nyama yange mweri sijja kulya ddaaku ebyo eddaaku byabadde abanafu nze sijja kusobola sijja kulya ddaaku. So omuntu oyo obusaamu bumwogerako ki? Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala man bu'itha rahmatan lil alamin bashiran wa nadhira. Omuntu afaananako bw'ati embeera eyo tuyisinkana nga mbavuuka nnyingi nnyo. Omuvubuka agenda n'ava ku mulimu gwe gy'aba akoze n'abeera nti ajja n'emmere ye ekyoggulo ng'agaseeko n'eddaaku n'abeera nti yonna naagikuba omulundi gumu n'asakata lumu n'akuba lumu n'eddaaku n'abeera nti agirako n'agwa olw'ensonga nti tasuubira goloka kusaala fajiri ebiseera ebimu n'ayiriitira n'abeera nti yebaka bwe base. Ensonga yo Mubaka Muhammad sallama teyasirika sife tusoose okubeera tulina embeera eyo. Yabanga basahaba nabo mu embeera bwetyo ebajjamu mweri mulimu abali emmere yaabwe lumu n'abeera nti ayunga buyunzi n'agoloka kusaala waba asobodde waba tasobodde n'asaala ng'enjuba evuddeyo nga bwe tukiraba mu bavubuka aliya. Naye ki ekiriwo Omubaka Muhammad sallama bwe yatunula mu nsonga eyo teyasirika yatugamba nti tasaharu fa inna fi suhuri baraka. Mubeere nti mulya ddaaku si jaggulo yawula ekyeggulo n'eddaaku ojja kusanga ng'ekyeggulo kirinaadire oba kijja bbaliyo tekiriibwa nnyo mu biseera ebyaki ebyokusibuluka. Omuntu alya lumu oba n'alirako bw'alidde n'abeera nti yeebaka ekiro alina ogguluka abeere nti akola ki alya ddaaku abeere nti asiiba. Naye abavubuka bakubawo okubi bagattawo obugasi n'ekijja olina okukola Omubaka agambye nti ofiirwa ki emikisa egyo egy'okubeera nti ogolokukako ekiro eyo ensonga emu. Naye ensonga endala Omubaka Muhammad sallama gyategeeza nga nkulu nnyo alfarqu aw faslu bayna siyamina wa siyami ahli alkitab aklatu assahur. Enjawulo eri wakati w'okusiiba kwaffe n'okusiiba kw'aba ahli alkitabu abo abaweebwa ebitabo olubereberera Omubaka Muhammad sallama nga be Bayahudi n'Abanaswara bali abatuufu si abaliwo ekiseera kino abagezaako okubeera nti beeyingiza mu bali bo tebalya ddaaku. Naye sharia y'Omubaka Muhammad sallama olw'okutumibwako nga bwali nti ye yasembayo okubeera nti atumibwa kitegeezebwa nti Omubaka sallama Allah yamuterawo okubeera nti omulembe gwaffe guno gulina okugolokoka ekiro ne gubeera nti kukola ki kulya ddaaku omubiri gubeere nti guguma. Goyinza olowooza nti oli mulamu ebirwadde ebikuviramu tobimanyi emikisa gy'ofuula tokola ki tobimanyi. Omubaka Muhammad sallama bwatyo bwatulungamya mu nsonga efaananako bwetyo mpozi ng'okirinako ensonga endala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Abali ku support exam in Uganda tubeebaza butaddiira okubeera nti mubeera nga mulaba vidiyo za support exam in Uganda. Shata Senteza tugana munoonya mukebere ku Facebook awo musindikemu $5,000 naye agiriye babaseeka bwebabeera eno basoma mu mbeera eyo omukola ssente kati muzireete baseeka bakole ki bazirye. Ne support exam in Uganda tulina programs nyingi eziba zeetaagisa okutambuza naye nga kirina kuva eri mmwe naffe tukola era ensonga lwaki olaba nti kigenda maaso naye era kiba kyetaaga okwongeramu omubeera nti omukono gubeera gumu insha Allah. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.